Olunaku lw'eggulo abadde sipiika wa palamenti Jacob Oulanyah yavudde mu bulamu bw'ensi eno mu ggwanga eri America mu Seattle era bugenze okukyenkya ya leero nga bannayuganda balina ebibuuzo eby'enjawulo ku nfa ya Jacob Oulanyah. Olwaleero wabaddewo olutuula lw'olukiiko lw'abaminisita luyite cabinet okumulungula ku ngeri okufa kwa Jacob Oulanyah gye kugenda okukwatibwamu ssaako n'okulungamya eggwanga mu kiseera kino eky'okusoomooza. Okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga akawaayiro 82 akatundutundu akookuna agamba nti tewali kintu kyonna kiyinza kukolebwa mu palamenti nga terina sipiika kyokka ng'okusinziira ku tteeka erifuga ofiisi ya sipiika n'entambuza y'emirimu gya palamenti entebe ya sipiika y'entabiro y'obuyinza bwa palamenti era awatali sipiika palamenti eba kyangaala. Munnamateeka Richard Lumu agamba nti etteeka eryokutaano akawaayiro nnamba 4 kalaga nti mpaawo mulimu gwonna guyinza kugenda mu maaso nga sipiika omupya talondeddwa. Kakugamba nti tewaabeerewo kikolebwa mu palamenti okutuuka ng'okulonda sipiika kubaddewo. Kati we twogerera tetulina sipiika ate deputy speaker si ye sipiika oli deputy speaker kati waliwo waliwo gap. Mu mbeera eno olukiiko lw'abaminisita lusazeewo nti ku lwokutaano lwa ssabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno palamenti egenda kutuula mu ngeri ey'enjawulo ababaka balonde sipiika omuggya agenda okudda mu bigere by'Oulanyah emirimu gya palamenti gisobole okutandika. Ogwokutaano ennaku 25 omwezi guno ogwokusatu palamenti ya Uganda egenda kutuula okunoonya sipiika omupya. Awo kyekijja kutuyamba kati kukola emirimu gyonna egyetaagibwa okuwerekera sipiika. We buzibidde olwaleero nga waliwo ekiwandiiko ekifulumiziddwa ofiisi ya nampala wa gavumenti mu palamenti Thomas Tayebwa ng'omukulembeze w'eggwanga Generaali Yoweri Kaguta Museveni era ssentebe wa NRM mu ggwanga ng'amulagira okuyita ababaka abali mu kabondo ka NRM okusisinkana mu ngeri ey'enjawulo ku lwokuna lwa ssabbiiti eno mu kisaawe e Kololo. Okusinziira ku nsonda ezeesigika mu kibiina ensisinkano eno yegenda okuvaamu omuntu ekibiina gwe kigenda okuwagira ku bwa sipiika era minisita w'amawulire n'okulungamya eggwanga Chris Balyomunsi asabye ebibiina by'obufuzi byonna okutandika okweteekateeka. Ebibiina ebiri mu palamenti ebibiina ababaka mu palamenti kati bw'oba birina interest mu bwa sipiika basobola okutandika processes mu bibiina okunoonya ani agenda kukwata bendera ey'okwesimbawo ku ntebe y'obwa sipiika. Mu kiseera kino abakulembeze mu ttundutundu lya Kyoli nga bakulembeddwamu omukulembeze ow'ennono mu kitundu kino Lot David Onene Achano owookubiri bavuddeyo nga batankana enfa y'abadde sipiika Jacob Oulanyah nga balemiriza nti yandibanga yaweereddwa obutwa kyokka nga bano gavumenti ebaanukudde. Si kituufu nti obutwa bwe bumuse ekyo si kituufu. Abadde alina ekituyita natural illness obulwadde butumanyi nga bulijjo naye medical records guzifuluma tujja kuba tubatangaliza ensonga ereetedde okufa. Minisita Balyomunsi ategeezezza nti Oulanyah agenda kuziikibwa mu bitiibwa ebijjuvu nga bwe birambikiddwa mu mateeka era okusinziira ku tteeka erifuga ofiisi ya sipiika singa sipiika aba afiiridde mu ntebe. Etteeka erisooka ateeka okuziikibwa gavumenti mu bitiibwa ebijjuvu. Okufa kwe kuteekwa okulangibwa mu butongole ku mikutu gyonna. Gavumenti erina okussaawo ekiseera eky'okukungubaga. Bendera z'eggwanga zirina kwewubira wakati mu mirongooti okutuusa ng'aziikiddwa. Keesa omuli omulambo eteekwa okubikwako bendera y'eggwanga. Etteeka eryokutaano omulambo guteekwa okukuumibwa poliisi okutuuka lwaziikibwa ssaako okukuba ennyimba ezikungubaga ku mikutu gya gavumenti. Mu ngeri y'emu sipiika afiiridde mu ntebe alina okubwako eriisa evvannyuma bannansi bonna nga kino kikolebwa mu kifo eky'olukale. Palamenti eteekwa okutuula mu ngeri ey'enjawulo okusiima emirimu gy'omugenzi. Ekirala mukyala wa sipiika abafiiridde mu ntebe alina okusigala ng'afuna ebitundu 6 ku buli 100 ku musaala gwa sipiika gw'abadde afuna ssaako n'ebintu ebirala bingi. Mu kiseera kino enteekateeka z'okuziika n'okukomyawo omulambo gwa Jacob Oulanyah tezinnamanyika era byonna tujja kuba tubikutuusaako mawulire gaffe aganaddirira singa zinaaba zifulumiziddwa. Stella Nandawula ne Robert Mwanje, BBS Terefayina agesigika.